Omwana akutte ekifi ky'enkoko n'okigamba siri kulya mulukwe ate n'akirya. Tunyumiddwa Uganda naye ate tunyumiddwa Uganda 2024. Allahu Akbar. Nina information gye nkyayagala wano muwulire Bujingo bwagagambuka. Susan Makula naye asobola nayo okujulira Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli. Owulira omusajja yagamba tugenda ondaga amasaati gange woogawanika ani amanyi oluyimbo. Fred Sebata yagamba tugende ondage saati zange wooziwanika. Mbu Richard yabadde amanyi amasaati g'omusajja we bagawanika. Bujingo oli musajja. Simanyi ekintu ekyo kyogedde okimanyi kyekitegeeza. Omanyi Abanyarwanda mwogera nnyo ebintu bye mutamanyi. Lwaki temuva ku Luganda ekintu ekyo lwaki tewakyogedde mu Lunyarwanda? Ebya Bujingo nno tebinnaggwa. Abantu bataddewo ebibuuzo. Akugambye nti buli point jagezaako okuleeta ye defending akakkana awadde bantu bibuuzo. Abantu beebuuza Bujingo yavuddeyo nakkiriza lwatu nti Richard yabadde amanyi buli kimu kye. Yabadde amanyi obukuwa bw'owa engatto we bubeera. Yabadde amanyi sitookisi ze we zibeera. Yabadde amutegekera engatto z'anaayambala. Era yabadde amanyi n'obutambaala Bujingo bw'atambula nabwo we bubeera. Abantu bafunye ekibuuzo nti Susan Makula abadde yanoba mu nju eyo nga Richard kati yafumbamu. Beebuuza nti Pastor Bujingo ne Richard babadde balina enkolagana yonna wakati waabwe ey'ekikola eky'obufumbo. Kubanga omukubeera n'omukyala, omukyala yalina okutegeka yamanye ebibyo. Obeera n'omukyala yalina okugololera engoye, yalina okutegekera engatto z'onooyambala. Naye ebyono biralamuko. Yatugamba nti mukyala we abadde tabimanyi nnyo, ng'ate Richard yasinga okubimanya. Kireese ekibuuzo ku mitima gy'Abannayuganda nga beebuuza nti lwaki bulijjo Bujingo afoosinga nnyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu aveeyo alage sayidi ye ku bisiyaga byogerako ki? Nti babadde nga baagala Bobi Wine atongoze akikoonemu bagende maaso n'obufumbo bwabwe bw'ekikula ekimu. Kubanga tugamba nti Richard ye yabadde buli kimu we amusingira n'omukyala gwe yakeera enkya okuwasa. Kugambye buli ngeri jagezaako okujja okwewolereza aba ayongedde ebibuuzo ku mimwa gy'Abannayuganda. Ate Bannayuganda obamanyi nabo si basiru. Ebintu bino babigatta ne bibalema okwawula. Simanyi ekintu ekyo kyogedde okimanyi kyekitegeeza. Omanyi Abanyarwanda mwogera nnyo ebintu bye mutamanyi. Lwaki temuva ku Luganda ekintu ekyo lwaki tewakyogedde mu Lunyarwanda? Ekintu ekyo muve ku nnimi ze mutamanyi. Fulufiga yabadde agenda kutugerera olugero olugamba nti ozannyira ku gwe wali ozannyiddeko evvuuvumira terizannyira ku munyango. Mbw alugere mu Luzungu nga mu Luzungu teruliiyo. Purwe! Omunyango ne gubula. Naye yabadde nga nze. Baatubuuza mu bigezo activity taking place. Omusajja akoze ati asaawa ebitoogo. Ekitoogo n'enkyerabira. Fulufiga yerabidde omunyango n'erabira evvuuvumira. Statement yonna neefa. N'agamba mbu nno ye ali mu content. Content nga twaziisa omuntu. Muli mu content. Gwe osobola okuteeka nnyoko ku gundi yo n'atrendinga nga nze alina content. Purwe! Omuzungu agamba nti purwe! Evvuuvumira ne libula omunyango ne gubula konze. Waliwo akantu ako ke mukola ku TikTok. Awo si we bwavudde nno n'ebizibu. Yabadde alugera mu Luzungu. Olw'olugero lwa Luzungu kati ojja tubulira evvuuvumira n'omunyango. Mu Luzungu babiyita batya? Mbupurwe. Gwe kintu kyoyegedde mbu ono omusajja yabadde amanyi amasaati go woogawanika omanyi kyekitegeeza. Lwaki temuva ku nnimi z'abantu? Bw'oba kye wabadde otegeeza Bujingo oli musajja weebale kulangira kulya kisiyaga. N'obuguwa bw'engatto yamanyi we buli. Kwegamba Susan wamugoba.
eyagenda okunoonya emirembe yagamba nasalawo nvira omukazi oli nnoonya emirembe. Bagamba Teddy Bujingo julira tugende ffe tugenda abakyala bonna ne bavaayo ebibiina by'abakyala ffe tugenda kukuwa ssente ffe tugenda kukula tugende mu kkooti. N'agamba Mukama ajja kulwana, bw'alwana ye tawangulwa. Agamba ekikazi kisiru mbu Katonda kati Katonda alwana ki? Nze mbaze mpaka bazi ku mutwe bamukubye Subaru. Yamanyi stokisi zange. Wangi taata. Yamanyi engatto zange. Esebo. Yamanyi obutambaala buno bwonna bwe nkozesa. Owe Sfc. Richard nga yamanyi buli kintu. Kotagenze mu nnimiro Katonda yeebale. Richard nga yamanyi buli kintu. Kintu kyekyo kyoyitako. Buli kintu. Owe Sfc gwe bajja okukuuma. Ekirala Bujingo yagambye oyo tabangako driver wange mu bulamu bwange, tabangako driver wange. Genda owulire information. Senkubuge kulimba kye yayogera siyaasa yagamba bwati. Driver we, era driver, bwe babadde basimbula wano. Driver ye yabadde avuga naye oluvannyuma nanga nze leka nkuvuge kuba ndi mu bwangu. Pasa n'avuga kati driver we n'atuula. Tubadde wano ne driver oyo mukadde w'ekkanisa ye driver. Bujingo yagambye tabangako driver wange emyaka gyonna gye mmaze naye. Nesikwata Senkubuge. Muli kufa aba online nga Senkubuge ali wali apaaza gundi agize eno. Information emipiira akuba paka nkadde paka mpya. So if you talk like ffe babi, who is this one calling me at this time? Chichataani agize egendo waliwo agize egendo tujja kudda wano nga waliwo agize wano egendo kati soke tugende mu maaso nja kula yaŋŋamba emyaka 10 egiyise nga tutandise batifale kati katandise software kati gigenda kwera 13 naye yaŋŋamba emyaka 10 egiyise okusooka teyakiŋŋamba kubanga saalina na ntalo naye oluvannyuma yaŋŋamba naye omanyi ekintu kyositudde kinene nnyo 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 nti kati njagala Bujingo atubulire ekintu kyekyo omuvubuka yamulabula ng'ayingira mu gurupu z'abamafiya. N'amugamba abasajja bano b'oyingiridde obamanyi. Bwe banaamala bagenda kwetikkula. 10 years back. Mukiwulidde? Kati mwaba tumanyira mbuno ffe 10 years back ng'omwana yamubuulira. Maybe omwana abadde akimanyi nti maybe bw'anaaba yali naye tebajja mutta, bajja kutya okumuttiramu. Bwe baatuuse nga baagala omutwala baamutwaliddemu. Kasuku omulala ye mmuleseeyo. Omulala ye mmuleseeyo kuba ye mulabudde emirundi mingi. Sigenda muddamu. Naakalabula abantu babiri ne bampuliriza Kaye Wisdom ne Uncle Bean. Era we bali balamu. Kasuku nkuddamu. Bane mugende muwulire Bujingo buli lunaku aleetayo ekipya ng'ate kitujjira ddala ku mulamu omutuufu. Bujingo walinaani mu mmotoka.
era Bujingo njagala nkubuuze okuvuga okuvaawo okugenda Namuŋŋona ku Orthodox n'okuvuga okuvaawo okugenda e Mulago koze eddoboozi lye lyagamba genda Mulago mu ddwaliro lya gavumenti ekitegeeza Katonda teyagala bantu kujjanjabirwa Namuŋŋona eyo Orthodox eyina obujjanjabi eyo Namuŋŋona Orthodox eyo n'otaddusa muntu wali kumutaasa mangu n'omuvuga n'osooka n'ogoba omutemu paka Namayumba omukomya wa oba Mitiyana n'ojjukira kozi muwumuza baamukubya ali bubi n'omutwala e Mulago abulidinga Namuŋŋona eri wali baali tebaagala awo wonna wajjuddewo obukiriniki awo wonna waliwo gundi waliwo Maluko omusimanyani awo e Kasubi wonna wajjuddewo obugundi obw'omulembe baali tebaagala ku identifyinga baani abali munda mu mmotoka ani gwe bakubye waliwo yaddusiddwa e Germany abantu abakola mu malwaliro e Germany mutunule nnyo waliwo omuntu gwe baleese e Germany Simba enatembe ya monstone simba kali simbe nakula mu nyama kitaba ki bajja kutta naye ng'alina essaala ye nti bw'abanga agenze ku missoni z'eggwanga tebannumbanga ayagala lwe balinnumba tubeere babiri mu mmotoka 10 years back nga nkisazaamu mukyala wakimanyi abaana bakimanyi ayagala tubeere babiri mmotoka le balinnumba lwonna era nga ngamba ddati agali b'amasasi 100 nja gatwala limu lyeriri kutta agali beera amasasi nga 10 years back bayina debate y'okukubwa amasasi ffe twaliwo mumanye emyaka gye naakamala ku internet twaliwo tikyalumbuye yaliwo n'ebya live ebyo twali tetubimanyi 10 years back ndowooza bapengepenge be baaliko kuba nze najja 26 wano nga ndaba pengepenge alina pine mu nnyindo ayogera ebintu aliko kudinga babana omulenzi omulalu ono penge alina omuviri gukomeri bwaguyuya akwata bwaguzinga bwaguze 2016 lwintigini ngamba ebintu bibeera bitya nga nange simanyi nti ngenda bibeera naye bano nga badisikasinga dde olunaku olwo kati bwe nkusanga ne nkukuba engolongo nnyingiza mu bibuuzi by'aba Muzaffalu tujje mu bintu byammwe wulira debate gye balina 10 years back naye nga babadde bonna 20 years owe SFC atugamba 9 months omwogezi wa SFC ate naye ayagala kumenyawo enanga wabula enanga lwanirira ekifo abakyagala bangi nalabyeko ogusajja ogugamba mukole byo mukola gonna gwambadde ebyambalo simanyi gutaddeko bijjeno simanyi mbwe ebitogi bimyufu oli musiru gwe gusajja gwe nja kukuba engolo mu kawompo gwe gusajja gwe mubannaye bwe mwakola ogwo gwe olwokuba olina akasimu ne weetunuzaamu kamera nga mukola mu buguwa bwangato za gundi za Bujingo mukola mu buguwa bwangato mbu simanyi abadde amanyanda we yajja ennyambala teriwo SFC nsinga magezi namwe mbagase ku Banyarwanda kozi mwena muli Banyarwanda teri Munyarwanda nsinga magezi weewaawo mumuleete mumubuuze kyasinga okwagala nange mukintwalemu tulabe
ne bwe bamotoka nja kugisimbula osijivugangako omunyarwanda okunsinga wakiringi tomeza omuti nengukuulayo obadde ki naye nga ngisimbuddewo mumanyira wano gwe baatuma okukuuma oli mwanda we yaza musajja gwe makulu alabika ye yakukubye n'amasasi gwe mwana gwe babadde bagamba bana balese version mbu Bujingo alina empanama kati ate ye makula ate Bujingo alina ekintu kyayogera olumu ng'abuulira omuntu n'ogenda oleeta omuntu n'akusulika omuntu n'akugabula omuntu n'akuwanika Bujingo mujjukira obwo obubaka n'omugamba owange nze siriiwo kufa abaana bagambye kati Susan n'asalawo ye yeenoonyezeeyo pulaani B awe babakwatidde amasasi twa omu yagambye bagamukubye sawa 12 nga bamukubira Namayumba sawa 12 nga bamusse ate ab'okusoloti bo bagamba babadde wano basimbuddewo sawa 2 nga badda Namayumba ate version zonna ntuufu buli omu bwakunyonyola ekikye kituufu Bujingo ko kiwulire kasajja gweze mbali gujja kudde wammwe mbu maama wazze mbu omwana wange olwawulidde ebintu n'ensimbula n'enninya n'enzija mutwale omwana wo wano yali wano ng'avuma abazadde kati maama yaleese ebikoyi omwana wange huyu koko huyu mwana huyu muntu nyabo ng'osimbula ova Rwanda twala omwana w'e Rwanda anti byakola e Uganda bya makulu mumutwala abikoleko e Rwanda mutumanyira wano simba kale simba enatembea mustoni simba enatembea mustoni Museveni ajja balya mujjamu oyo simba enakula munyama simba enatembea mustoni wewe ogusajja gututiisatiisa intaneti nze nga nveeri nga nzija nsomesa bayibuli ngimanyi busiru bwo bw'oba tugimanyi so wati siddamu okulaba Sfc ayambala ekyambalo kyonna musana kwambala gapale gayulifu temulina makulu expendable w'eggwanga ali mu bukuwa bwangatto gwe bateekamu expendable omanyi kye bayita expendable genda ku YouTube oba wa oteekemu firimu gye bayita expendable part 1 part 2 ojja kulaba kye bayita expendable bwe bakuleetera ba expendable basatu basobola okuba baraks yonna ne bagimalawo tebadda mu buguwa bwangatto simanya ate andaweya za Bujingo kati oba omusajja abadde amanyi andaweya zo woziwanika ate kirikyo kibadde kitya kale ate waliwo omulala aleese version agambye Bujingo wasize omukazi owokubiri yalayiridde mu ka Richard nti gwe sigenda kuleka ate ne Richard sigenda muli amuloko era makula wenyweze ate abalala bagamba nga walayirira Teddy nga weetuli tulaba n'omuswaza ate protecting omufu bagamba tekijja kusoboka yagambye abaana b'omugenzi ngenda bazaala kati muli baana bange buli kyonna kye mwetaaga nga omwana wo yani Doreen Bujingo ali wali mwana wa Facebook yemulabiridde yemuweeredde Bible mukama yagamba ngenda kuswaza nkuleke nga tulina na nga ne bakukuba ekiwundu ky'essasi omusawo agaana okukitunga n'agamba kireke kifiyenye musawo tekako bandage kireke buli muntu akirabe kati okitekako essaati enjeru n'etatoba n'etaddugala gwe Bujingo obona otya kugamba gwe omubiri gwe kana akanyarwanda mbwi nga lwaki tagivuga
Ffe tuli balwanyi, ffe tuli bavandimwe, ffe nga bavandi, ffe nga I'm going to crush you as I've been doing before. Ffe nga bavandi, I'm going to crush you. Yes. Ffe nga bavandi, you are the enemy of the country. Ffe nga bavandi. I'm going to crush you. Kwagamba ye Museveni abyogere, ffe tuleme byogera, tujja byogera. Nabagamba tewali Museveni kyalina kye tutayina, tewali Museveni kyakola kye tutakola. Nga tannaba kumalawo bavandi, ate bano eka abatandise kagenda bamalawo. Naye Katonda tabavaamu ne mbakwatako mmwe basajja mmwe. Ffe nga bavandi. Ye kisibe ensonyiwa. Najja wano ne mbagamba bwe nti osabanga nnyo Mukama mu biseera omulabe wo waakulabira ng'omunafu, obeere w'amaanyi nnyo omufuukire ezzike. Walabira nti akumazeeyo yaawe natuukira 2021 nga sirina kintu, nga sirina agamba muganda wange twamukuba layini omusajja sokulinde kugayiza wenyerabidde wano gye nankubira gye kaakati wulira osabanga nnyo Mukama w'obeerera omunafu, omulabe wo waakulabira ng'omunafu, obeere w'amaanyi nnyo okusinga ne bw'oyinza okukirowooza.